okwongerayo ebitongole bya gavumenti bikubiriziddwa okutereza n'omukkiriza nabyo kubanga bikola bubi okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa poliisi n'amalwaliro bye bikyasize okunyaliza obubeera mu Uganda. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku miwendo n'embalirira ekya Uganda Bureau of Statistics kifulumizza lipoota eraze nga ekitongole kya poliisi bwe kikyafumbekeddemu obuli bw'enguzi. Okusinziira kwa lipoota efulumizibwa olunaku lwa leero, Ssenkulu w'ekitongole kino Ben Paul Mungereza akakasizza nti abantu okufuna obuyambi bwa poliisi balina okubaako kye bawaayo. Generally mu ggwanga bwe twabuuzizza abantu oba yagendako ku poliisi oba teyagendayo, bwe tubabuuzizza nti kiki ekitongole mu ggwanga ekisingayo kulya enguzi, ebitundu 9 ku 10 bayogedde ku poliisi. Alipoota yemu eraze nti ebitongole bya gavumenti ebirala omuli n'amalwaliro abantu bakyalina okusasula ensimbi okufuna obujjanjabi. Kye tusudde mu byobulamu tulaga nti ebitundu 20 ku 10 ku abalwadde abagenda mu malwaliro ga gavumenti basasula ssente. Mungereza ayongedde n'ategeeza nga yadde Uganda nsi nnimi abantu batono nnyo abamanyi ebyobulimi wamu n'okukozesa ebyuma ebiyambisibwa mu kulima. Mu byobulimi ebitundu 27 tebalina banyirivu kumanya oba baagala agricultural inputs oba ebikozesa mu agriculture, egamba tebabikozesa kubanga tebabimanyi. Alipoota eno egendereddwamu okulaba engeri ebitongole bya gavumenti gye biweereza bannayuganda wamu n'okuzuula aweetaaga okuteereza. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Joan Comfort, Agazo. This is Kingdom TV.